Bannayuganda tebakyakirizibwa kuyingira Dubai. Era nga bwe twogerera Uganda ze zimu ku nsi ze batadde ku lukalala lwabo abatagenda kuddamu kuyingira kibuga kya Dubai oba otya. Anti era ne visa zaabwe ezibakkiriza okuyingira Dubai baazisazizaamu era nga tewakyali yenna akkirizibwa kufuna visa emuyingiza kibuga kya Dubai. Bino byavudde ku ki? Abamu mugenda kuŋŋamba era olimba osala ebigambo wabijjeewa na biki. Ennaku ezo eziyise Uganda erabikidde nnyo mawulire ku nsonga ezimu ezeekuusa okulya ebisiyaga, ezeekuusa ku butemu, ezeekuusa okwetunda. Era nga amawulire ago gaasaasaana ensi yonna ne galeetera n'abakungu okwenyiga mu ezo ensonga. Nga mw'otadde n'eggwanga lyaffe erya wano nti omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni naye yayimukiddemu ng'ayagala okumanya ensonga ezo. Era bw'atyo n'abuuza bino byonna bibadde nga bigenda mu maaso nga muliridda wa? Ababaka bange abakolera mu kibuga ekya Dubai kye nasindika eyo bino ebintu mubadde temubimanyi? Abaana b'abendi batugibwa, abaana b'abendi babateeka mu mize egy'enjawulo, abaana b'abendi babakozesa ebintu ebivve ebyambiyone mmwe mubadde temubitegeera. Era nga Uganda oba eggwanga lyaffe lyatuuzizza paramenti namba ne batandika okubaganya ebirowoozo kweza ensonga ezigenda mu maaso. Wabula nga Uganda we twabeeredde eno nga tuli mu kubaganya birowoozo nga ne Dubai abakungu bali bize bakubaganya birowoozo ku biki ebigenda mu maaso. Wabula nga n'eggulire gye lyafubutuse mu ggwanga erya London nga nabo bali mu kubaganya birowoozo ku biki ebigenda mu maaso. Era nga beebuuza omusajja abe ono akola ebintu by'obukambwe, ebintu by'entiisa, ebintu by'obutemu takwatibwako yani. Yenze Sheila Adita. Bw'oba subscribinze ku YouTube channel yange obutambi bwe buti tebugenda kukuyitako. Ky'olina okola subscribinga okwate kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Commentinga ku butambi bwe mba ntaddeyo tumanye endowooza yo nga ggwe omuntu. Tomanya tuyinza okuba nga twogedde ku kintu nga tukyogeddeko mu bukyamu, obanga waliwo byoyagala twogereko nga tetubyogeddeeko, obanga waliwo information gye tumisinze mu video zino ze tukoze. Oli waddembe okweyambisa comment section n'obaako by'otugamba. Bwe tubanga obutambi tukoze bwa bulimba, ate era osobola okutuwabula nga weeyambisa comment section gwe n'otugamba ekituufu ekigenda mu maaso. Njagala mbatereeyoko obutambi nga Bannayuganda bali mu kibuga ekya Dubai bali ku bunkenke olw'okubagoba oba ekigambibwa nti essaawa yonna bagenda kubanga babafulumya bakomewo, oba sseekyo abo bonna abaagala okwetaba mu kuyingira ekibuga ekya Dubai obutakkirizibwayo. Katugendeko mu obwo obutambi ate era tubeere nga tukomawo. Bagiyita breaking news. Yenna asuubira, yenna ayinamu ekirowoozo ekijja okuva e Uganda okujja mu United Arab Emirates. Just weekwate osobole okukakasa nti oyingira before December. Naye okutandika n'omwaka ogujja 2026, United Arab Emirates ebaanize Ugandans okuyingira ensi yaabwe. N'ensi endala n'enzijagaddemu Ugandans. From 2026 teyagenda kukkirizibwa kujja nga bw'okozesa visa tefuluma. Kati tulina omukisa nti from now, September, October, November, December okuba ng'oyingira. Yadde ng'ebyo byonna byagenze weebityo oba byabadde weebityo, oluvannyuma lw'ensi n'ensi oba abakungu n'abakungu okutuula ne bakubaganya empawa ku biki ebigenda mu maaso. Omukungu mu kibuga ekya Dubai bw'atyo yavuddeyo mu bwangu nnyo n'ayeegana n'agamba nedda Uganda teriiko kwezi ensi ze tugaanye, teriiko. Era bw'atyo n'agamba Uganda tujja kubanga tujuwa visa bayingire. Kuba naffe twabadde tukyewuunyiza nti Dubai fe Abannayuganda fe abaagitondawo, fe abaagiteekawo, fe ensonga lwaki Dubai weeri.
era nga bagikola na mu bukyamu. Ugandans balina okuba ne free entry okuyingira Dubai nga tebeetaaga na visa kubanga Dubai yaffe. Bwe tudda mu byafaayo, omugenzi Idi Amin Dada, president w'eggwanga lino oba eyaliko president w'eggwanga lino, y'omu ku baateekawo Dubai. Era nga yakola kinene nnyo Dubai okubeerawo, era nga ebiseera ebyo baatuwa n'ekizimbe kiramba mu kibuga ekya Dubai ekiyitibwa Uganda House. Kyestamanyi nti oba essaawa zino Uganda House mu Dubai ekyaliyo oba nedda. Kati essaawa zino omuwarabu ow'e Dubai we yeekyanga over e video eyatambudde. Museveni abeera tabitegeera ate era ne Museveni akola kinene nnyo Dubai okuyimirirawo. Ndowooza bwe baalabye nga omukulembeze waffe ow'eggwanga naye tatudde akalambidde abagamba abe mumumpe nze mubuuze oba mwabalemye okubuuza bw'aba abalemye okukwata mumumpe waneeno nze nja sobola okumugyamu information gye njagala. Ate nga jjukira Dubai, abakungu b'e Dubai bakuuma abe. Kye tutamanyi nti abe mu Dubai ayinamu mirimu ki? Abe mu Dubai yaani oyo atakwatibwa akwata mbwako. Kuba abe mu katambi ke yalabika agamba nze temulina gye musobola kundoopa mu Dubai. Era n'agamba kaabe mukungu ki, kaabe mukulembeze ki, kaabe abakola mu by'amateeka abapoliisi bantya tewali n'omu agenda kunnona wange. Gwe gezaako okundoopa olabe. Ako kaba kategeeza ki? Naawe oba oyina okutyamu. Ate ng'abantu abamanyi abe mu reality bagamba abe muntu muzibu nnyo, muyingiremu ng'omanyi. Omuyingiramu okimanyi nti ogenda kuggwebwako ssente. Omuyingiramu okimanyi nti n'obulamu busobola okugenda. Omuyingiramu okimanyi nti n'emirimu gyo gy'okola gigenda kusikattira lwa muntu omu lwa muntu abe. Kati twebuuza abe omutuufu yaani? Era ng'agava mu nfuufu gagamba Sengasidi yagambye nti abakyala bonna bonna be musinga okulaba bali successful mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda babaddewo lwa nsonga za abe. Bw'atyo n'atumenyera n'amenya ba Doreen Kabaleebe, n'aba Sylvia Wori, n'aba Judith Hadi. Yayogedde abantu bangi nnyo ababaddewo nga beeyambisa abe okutuuka ku bye baagala. Ate era munnange kyandibanga kituufu kubanga ebintu ebikoleddwa mu Dubai bingi. Nayogera ku mukyala waffe gwe tumanyi omulungi Bad Black n'amwogerako. Era munnaayi Bad Black ensonga zino teyayogerayo kigambo na kimu ekireetera abantu okulowooza nti ebintu oba Sengasidi byayogera sometimes byandibanga nga bituufu. Gwate owange abantu abo bonna abamenyeddwawo tebaategedde kyagudde Dubai. N'ayogera ku the Queen Zari Hassan. Ne Zari Hassan teyawadde yadde comment ne muwabula ate nga mwana muwala Sheila Gashumba yavuddeyo n'awa comment emu ku ebyo ebintu nekireetera abantu okugamba maama olaba ne Sheila Gashumba amanyi kuzina ensonga be abamu ku brands za abe abaconnectinga abaana baneno okufuna black money. Kye tuyita black money sente ez'okkolera ng'osobola ozikolera ekintu kyonna, osobola oziyiira omusaayi, osobola ozeebakira, osobola okukola buli kimu kye bakugambye okufuna ssente ezo ze bayita black money. So Sheila Gashumba we yayogeddeko zino ensonga bannayuganda ne beeyongera okubeera alaati ne bagamba olaba Sheila Gashumba akyogeddeko. Ate jjukira Sheila Gashumba taggwa Dubai all the time abeera ku nnyonyi. Obadde okimanyi nti aba ayinza okubanga ye connectinga Sheila Gashumba ky'obadde tomanyi. Ebyo byonna bigambo bya Sengasidi si bigambo byange wabula ate nga nze neeyongera okulabula abaana abawala. Yes, twagala nnyo okukola naddala omulembe guno gwe tulimu gwa bizibu bingi, twetaaga okubeerako obulungi naye ate era topapa. Baganda bange abawala temupapa. Baganda bange abawala mukwate empola. Baganda bange abawala temudduka misinde toyina kyogoba ki? Osobola okukola ebyo byonna n'ofundikira nga ssente tufunye. Osobola okukola ebyo byonna n'ofundikira nga n'obulamu bugenze nga tutuuse ku by'oyagala. Ebintu ebimu obyerekereza, yes, abamu bagamba biba bya force, biba na biki na biki. Amateeka gye gali dduka olwanirira eddembe lyo. Ezo ensi mulimu za Bulaaya mulimu ebintu ebimu nga biyinza obutakkirizibwa. Okyogereko weetaase otambule ogende. Naye totalaafiya nti olw'okuba onoonya ssente osobola okufiirwa obulamu, osobola okufuna ekirwadde, osobola okufuna ekintu kyonna ekigenda okukosa obulamu bwo bwonna ate obeere mu kwejjusa. Yenze Shila Adita kamanyi ndowooza yo ku butambi nga buto nkwagala.